nga bannannyini mataka obungi. Ne tusooka tuba kale kambaleko abo abalala mwenna nga temuwadde feffekka nga twawadde ekimu eky'ekkumi. Amazima ga Katonda abasumba tebayinza kulya loonizi ne baba tebasobola ne baba kuzimba bintu byabwe bye baagala. Naye abasumba basiiba mu looni, ekkanisa nerowooza egenda kufuna omukisa nga yeeralikira looni. Anoonye Katonda ne ssente. Katonda nga yayogera nti temuyinza kuweereza baami babiri. Katonda mwene ye ssente kyekintu kyokka kyeyayita omwami kyokka ng'akigeraageranya naye. Lwaki? Ng'akigeraageranya ku buyinza n'eddoboozi lyazo. Ssente ziyina amaanyi, ssente zoogera. Oba wakazifuna ne zigamba ngulaamu, ndyamu naawe ekintu. Abaami babiri tugenda kusiiga amafuta, naye bakusiiga amafuta oleme kunyirira bunyirizi. Tetukyayagala containers masamasa nga temuli content. Bakusiige ku luno nga nawe oyina ebipya byogenda okukyusa. Abasajja babonaabona, abasajja babagobera abaana baabwe, abasajja obwana buli waka, abaana b'abasumba bali mu masomero agataliimu ticca n'omu, nannyini ssomero yalisomesa okuva ku nasale mpaka ku pise. Baana ne basoma bubi, basajja batunoowulira gye babawadde kabbasale gye bagenda witha nga tebafuddeyo standard ki. Bayina embeera ze bayitamu, ne boolowooza nti tebayina mbeera, bayina embeera. Lwakuba bw'oba omuweereza toyogera bizibu. Lunaku lumu nali nasuza enjala, saafunye kyakulya. Oluganda najja n'agamba nsabiraako nkooya akawunga. Nkooya akawunga, omusajja agula akawunga era nakagoyezza n'enkateera awo n'abaana baakagaanyi. Musumba gye kali eka baakagaanyi. Nga siina maanyi gamugamba kampe, nga saalidde. Nga nyina okuuma discipline, nyina okuuma. Naye nalyoka ne nzija wano. Oboolyawo nandibadde kati kaluti. Oboolyawo singa nze nvuma abantu ennyo nnyo ku muzindaalo kuba mpulira nga potential eyo egira nejja. Mukama yeebazibwe. Kaakati bassebo ne bannyabo, abasajja ba Katonda mubajje ku mugwa yonna gye muli, gwe bawe ekimu eky'ekkumi tutunula nayo. Mu Bulamba mu byalo bagula piki miliyoni nnya, ajjako emitwalo anagiweeyo. Naye bonna omanye n'omukyalo, omanye empaayo y'omukyalo, empaayo y'omukyalo bonna batyo byogerako balowooza bajja balaba bubi. Eryo ssomo babasomese, buli musumba ali wano somesa abantu boogere kye baagala. Oba bagamba oli mubbi bakugattemu, gwe basomese. Omu ku bentu bano abagenda mu Geyena yagamba abantu mbasonyiye ekiweebwayo ne bakuba engalo. Bwe yafa n'agenda mu Geyena, Katonda n'amugamba you cast my people, you cast them. Wabakolimira ko ye ntya nti wabajjako etteeka lye nabawa, gwe n'oteekawo ebibyo n'ompamba n'ofuuka nze bakutwale. N'agenda ng'abuuza ddi n'agamba gwe walagira okuwa ekimu eky'ekkumi osooka okibasonyiwe. Embeera abooluganda, saagala ogende mu Geyena tu, saagala emirimu gikufotookere wano. Mmwe embeera zibakuba, ebizibu bibakuba. Gamba abalukuli mubonaabona okubonaabona okutali kwammwe, mukaaba amaziga agatali gammwe, naye ekyo ekintu kyangu nnyo. Mwanyinaffe omu yali awaayo ng'asasulira leediyo pulogulaamu omu. Sijja mwogera naye abasumba bo bamutegeera. Ebiseera ebyo nga leediyo ya pay, nga tetunnakola leediyo, ng'agisasula ogu. Naye yafunamu akazibuzibu. Tuba tutudde mu pastor team n'atugamba, n'abuuza bishop, lwaki nfuna ebizibu nga mpa ekimu eky'ekkumi? Faboogera amangu ne tutandika mutuufu yawadde ekimu eky'ekkumi, kati ate lwaki afuna ebizibu? Ebizibu ne bimweyongera. Ekimu eky'ekkumi si kya contract, si bya contract.
mpankuwe ogwo omweze gwe bamanyiza ekkanisa mufu. Bw'onoowaayo kiri Mukama n'akuwa kino. Nze nawaayo emitwalo 10 Mukama n'ampa ennyumba. Nga Katonda yatamanyi value, series value ya nyumba. Mu mitwalo gye 10 akuweemu ennyumba. Mukolere Katonda nga temuteeka mugasi oyo ow'okubusuubuzi. Gundi bwe yawaayo enkoko Katonda n'amuwaamu ente. Nga Katonda yeerabidde mbu ente zitowa okusinga enkoko. Mukolere bukolezi Katonda, muve mu bya bbata. Kubanga bwe munadda mu bya value yabasinga okubala. Kuba nnyayo ebasalowooze nnyina kye mbagabidde. Mukama yeebazibwe. Mbadde mmaliriza ne nzijukira obulumi. Pawulo abasumba bansonyiwa essaawa yeeriwo siraba na ssaawa kamala okukebera ku ssaawa. Pawulo annuma obudde bwakatandika. Wuliriza, Pawulo annuma bw'ati. Nsoma Pawulo nenkaaba. Bwe yakwatagana ne Pulisikira ne Akula ne batandika okubuulira enjiri nga bwe baluka ttenti. Naye bwe yali asiibula ekkanisa ya Efeso, bannanga ekkanisa ya Efeso singa ekyali ku dduniya kuno nandigiwandiisa eggambo eddene ne ŋŋamba siririnnya mu Efeso. Pawulo yagenda mu kkanisa ya Efeso n'ababuulira enjiri okuva ku makya ne buziba, emisana n'ekiro ng'abuulira. Bwe yamalanga ng'afunyemu akadde akatono ka bureeke nga bw'onogamba musumba awummulemu, n'adduka nga wali mu katawuni batunda ettenti mbw'afuna ekyokulya ne baali nabo. Bikole Batume essula ya 2 ojja kuva ku lunyiri lwa 24 biruma. Pawulo agamba bw'ati ng'abasiibula, n'agamba mmaze wano ebbanga nga mbabuulira enjiri, seekeka kubabuulira kyonna Mukama kye yampa ku mutima. Naye saabakaluubiriza, mwalina ffeeza ne zaabu nga byegombesa naye saabyegomba. Baali bagagga kubanga yabagamba seegombako ffeeza ya muntu wadde zaabu. Ate oyinza okwegomba ekitaliiwo. Baabirina naye teyeegomba kintu kya muntu. Agamba bw'ati, naye kye nakola nafubanga ne ŋŋenda n'enkola n'emikono gyange n'endiisa n'endya n'endiisa ne be nnali nabo. Saasaba kummwe muntu yenna, era tebaamuwa. N'amaliriza ng'abagambye statement, naye bw'oba toolabuke oba tojja kulabuka. Wuliza kye yabagamba, naye mbakuutira mwagale Katonda n'ekirala kino mukiyige nti kya mukisa okugaba okusinga okutoola. Era gwe nga totegeera kyagamba. Kati n'abasiibula ne bajja ne bamugwira, bapasita ne bamugwira ne bakaaba. Bayibuli neeruma egamba mbu ne bakaaba olw'ensonga gye yabagambye mbu ŋŋenda nnyinza okubutadda. Kye kibakaabya, so si kino kyabagambye eky'amagezi nti nakolanga. Kyokka n'agenda mu kkanisa esinga obwavu ey'e Macedonia, Macedonian Church. Bwe yatuuka mu Macedonia, mbwe ekkanisa n'ekwata n'emuwa n'okusinga bwe baali basobola. Baagaba ne beewola n'okwewola, baagaba ne bafuna ne looni bagabe, nga baavu bazibu. Pawulo n'agamba mwebale, mwagaba n'okusinga bwe musobola. Ayina be yagamba nti era neeno gye ŋŋenze mmwe muyina okunnyamba. N'abuulira walala kanisa endala n'emuwala offering. Can you imagine? Ebyo ebintu mubitirize, tukole ekintu tugenda kunyumirwa. 2:18 gezaako obeere smart. Tugenda kuba bagagga, tugenda kuba n'ebintu. Engeri gye mugenda okufumbirwa mwenna babasabidde tubenga embaga tuzisonda nga zanguwa. Haleluya. Yimirira ku magulu go, tebiyinza kuggwayo, tebiyinza kuggwayo. Era obwo obugalo bwe nasuubidde naye ndi mumalirivu, ndi mumalirivu okuyamba.
baana bangi bawanda eddagala. Kama yeebazibwe. Tugenda kusiiga mafuta tukikolere wamu olw'obudde. Tugenda kusiiga amafuta nga bwe tusaba. Bwe bakusiiga amafuta todduka buddusi, saba. Gwokimanyi kajjira wano olina byotonnakwatako. Simanyi oba wasabidde ku baana bo omu ku omu. Ku luno tomala gageneralizinga. Kati bwe bakusiiga dda wali okwata omwana omu ku omu, fyuca ye yonna gisike. Kwata mukazi wo. Tetwagala ku luno omukazi atabuse. Amaka gannemye gonna gakwatire wano. Bwe bakusiiga amafuta funa akasonda nga tonnagendaka. Bwakukeddeko. Kansabe bakama bange Musumba Kasozi nfune ku program. Musumba Kasozi oba aliriddawo. Bane nagamba oba akyatunula ndaba ate ekyomba nkikoze bubinyi. Mukama yeebazibwe. Kwata ku mukazi omusabire. Kwata ku musajja omusabire. Olaba agenda takyadda ate weekoza. Kati gwe saba togenda bugenzika. Okay. Katuyita abaweereza bajje. Seba Mukama akuwa omukisa. Weebale nnyo. Olonda akeetaano mu nsawo ya mukyalawo. Uliza kansabe bakama bange bajje kanyanirize mukama waffe agenda tukulembera bishopu. Naye kwegayide togenda bwe bakusiiga amafuta. Bwaba mwana asoma dda wali osabire ku misomo gyo. Kubala kwakulemalema Bayibuli yokka erimu ekitabo kye bayita kubala. Kati ate bagenda kusiiga otambula ogende. Musajja gw'omukazi akulemye, gwe mutwe gw'amaka, omutwe guliko senses 5, eno wansi waliyo emu. Sense emu eremu etye 5. Naawe sigala kuwa n'osaba. Muwala gwe olisinga okuze, abalenzi mu kifo ky'okukugwana ate bakutuma butumi. Bakutuma butumi, genda okaŋŋambire naawe n'ogenda. Azifu gwe toli muwala. Ogwoyo ogwo gukulabisa ng'omusajja. Olwayo tugenda kukunyulako amayembe. Haleluya. Ndoza Musumba Kasozi ogenda tukolera ku nteekateeka. Y'omu ku basajja abali organized mu Uganda agenda tubuulira. Tukola line mmeka, tukikola tutya. Then tugenda kukolera mu kusaba. Togenda nga tosabye ne woba omutembeyi wa